nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 12 ez'okumakya. Lukulula n'eno ebadde eva mu ggwanga lya South Sudan ng'edda Kampala bw'etuuse ku kyalo Ngogolo ekisangibwa mu ggombolola y'Obutontomola mu disitulikiti y'e Luweero. Ekutuseeko ekyana ne kiyingirira amaka agabadde okumpi awo ne kigalindiggula ku ddimwa. Kituuse wano ne kiyingirira omutuuze waffe wano e Ngogolo, omwami gwe bayita Kiggwe, ne kitomera ennyumba ye ne kigisaanyaawo yonna. Ekitwe kyayo ekigisika kimiridde wali eri ku stage kigenze ekibiina kyayo kyekyo, naye nga eddobo erikwata ekibiina lye lyabuuseeko, so kyo ne kitendewalirwa ne kivaako ne kibasanga mu nnyumba yaabwe. Mu nnyumba eno mubaddemu abantu 4 okuli omwami ne mukyala we nga kw'otadde abaana baabwe 2 era mu budde obwo obw'amaliiri babadde bakyebaze yazimba ekikangabwa we kibagwiridde. Ekyennaku 2 ku bo okuli maama Anet Nandyose abadde atemera mu gy'obukulu 38 ne muwala we w'emyaka 2 gyokka egy'obukulu ayitibwa Pretty Nabowanga bafiiriddewo. Ate omwami Samuel Kiggwe ne mutabani we Jovan Kalulebo basumattuse na bisago era baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kutuseeko ekyana ne kiyingirira abatuuze bange 2 bafudde, 2 babatutte, omu amagulu gakutuse, omulala ali mu koma. Bambi omukyala n'omwana bo ne bafiirawo, yo omwami bamwongeddeyo emulago, bamusoosezza kiwoko n'amawulire ge tufunye amalala bamwongeddeyo emulago. N'ebintu ebiwerako mu nnyumba eno byonooneddwa kubanga kuliko ababadde bakolerako emirimu egy'enjawulo era nabo ge bakaaba ge bakomba. Mbeera si yano fiiriddwa ebintu bingi, kwambaddemu firiji, amazzi, kamera, ziprinta, ngera studio bwebeera naye byonna byonoonese era ndi awo ndi mmiike simanyi ngenda kuyambibwa. Nandyose alese abaana 6 ng'omwana we omukulu Marvin Nakibinga afuuse enfuuzi kubanga kitaawe ye yasooka okufa nga muwere. Taata wange yamenyese okugulu, maama wange ye maama ye taata, nafe wa taata wange nga ndi muto nkuze ne maama wange. Nakibinga gwe tusanze mu gajjulujjulu agamba nti yasembye okwogera ne nnyina akawungeezi k'eggulo kyokka ekiro kyonna asuze teyeetigira bulungi ng'akitegedde leero nti kyabadde kyebikiro. Kati we neebase ng'omutima era guganye, kati mbadde siwulira kansaakedde ku makya ajja n'aŋŋamba jangu nnyambe kola so nakuŋŋambirawo enzija nze mbadde mbeera wali wansi nga navaayo waka nza otuuka emmotoka yayingiridde maama wange. Obubenje bw'oku nguudo bufuuse baana baliwo ku luguudo luno oluva e Kampala okudda eggulu era mu disitulikiti y'e Luweero bukyanga omwaka guno gutandika abantu abasiba 20 be baakabufiiramu. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.